Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President amaze okulangirira olunaku lwagenda okukomawo mu ggwanga lya Uganda kati nno buli omu yeekeja buli omu yeetala anti ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'ekumi omwaka 2023 alangiridde nti olunaku mulindwa ffenna lwe tulindiridde lwagenda okukomawo mu ggwanga lya Uganda era mwenna bannankyukakyuka lumulina okuteeka mu nkola era mumulindirire n'okumwaniriza okuva emitala w'amayanja gy'abadde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 agendagendako mu ggwanga lya South Africa gy'agenda okusisinkanira bannayuganda bannankyukakyuka olwate ng'ennaku z'omwezi 4 e South Africa wakusisinkana abakulembeze okuva mu nsi yonna bannankyukakyuka era abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu olwo ng'ennaku z'omwezi 5 bannayuganda ate mulyoke mumulabeko ku kisaawe Entebe olwo ate zirokezidde okunywa ekibuga kiyonjebwe. Buno nno obubaka abuyisizza ku mutimbagano gwe ku mukutu gwe ogwa Facebook oba gyonna ng'ategeeza ensi programu ye bw'egenda okuba omwezi ogutandika ogw'ekumi era n'atutegeeza nti second phase eya countrywide tour is loading era naga bring back our people our power. Kati no kansuke mbikulage olabire ddala obubaka buno President bw'ataddeyo ekiwandiiko bwekitibwa ekirira bwe kifaananye ku mukutu gwe gwennyini agambye we shall conclude our diaspora engagement with the stopover in South Africa where we shall engage with the Ugandan community on 3rd October in Johannesburg, meet with fellow pro-democracy leaders from across the continent on the 4th and then return to Uganda on the 5th of October. Luzungu Lungere nagamba second phase loading bring back our people power our power. Bibigambo bya mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byategeezezza nga program bweri ya phase 2 era program bweri nga agenda okukomawo mu ggwanga lya Uganda. Ategeezezza nti bagenda concluding entambula ze emitala w'amayanja ng'agendako South Africa. South Africa gyagenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi era ng'agenda kusisinkana bannankyukakyuka aba No People Power bali mu kibuga Johannesburg olw'oluvannyuma wakusisinkanamu abo abalwanirizi b'eddembe abalwanirizi ba demokrasi ow'ekimemmete abakulembeze okuva mu nsi yonna ku continent yonna ya Africa bano wakubasisinkana ng'ennaku z'omwezi 4 ate olw'oluvannyuma ajja kukomawo mu ggwanga lya Uganda ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekumi guno mwe tuli n'agamba nti mukomyewo abantu baffe era people power our power ate era phase 2 eya countrywide tour is loading. Natulayo ekifaananyi kino nga bwekiti nno bwekifaananye bwekiti ekifaananyi omukulembeze kyatuteereddeyo bwekiri nga bw'okiraba bwekityo bwekityo ekifaananyi ky'omukulembeze kyatuteereddeyo bwekifaanana program nga bwegenda okubeera National Unity Platform 3rd October meet the Ugandan community in Johannesburg, South Africa. 4th October join other pro-democracy leaders from all over the continent Africa for a round table discussion in Johannesburg, South Africa. Olwate nga 5 ogw'ekumi the return to Uganda. The return to Uganda sikudde banje meme era Mwami Museveni olira bino tateredde bulungi agamba kyekigenda okuddirira kyekigenda okuva mu kino suubira obuyinza okukomaawo okukulembera Uganda ale Kyagulanyi n'akikwatamu. Bannayuganda nno bangi boogedde ku nteekateeka z'omukulembeze zino era nga tutandise ne Kabuye Boston kiba kibereddeyo n'agamba Mr. President we're there. Swinging everywhere muwomya n'agamba yes sebo Mr. President. Ate ye Honorable Hassan Kirumira n'agamba we will be there for this call of duty. Together we can define our destiny. Ate Elizabeth Odowa n'agamba tunasanyuka okulabako mukuubwa kasita date
ojibaga okay kasta date ojibagambye tukulinze ngambaga okay mpagira Bobi yeka agambye nkusaba ku okay strike machine nagamba 5th October is a public holiday. Masaba media channels nagamba tusimbudde ate banafa balala bangi wano Bukenya Moses Wiser nagamba mubitegedde nga 5 twesangeyo Entebe ku airport. Namutaba Sylvia nagamba as you say papa nagamba tukusaba n'ekiseka oyo omulabeko omugambeko period okay. Moses Bahati nagamba thanks his excellency elected president. Te Manza Amos good nagamba inshallah we can't wait to see you further. Omutukirivu BK nagamba we are so proud of you president. Mubiru Farouk nagamba I can't wait for the return Mr. President and Almighty guide in every up to sir. Dikula nagamba safe journey president. Rashida Nachiyemba agambye safe journey our president. Sekasi Isaac nagamba so far so good Mr. President. Queen Lema nagamba Allah is everything for you Mr. President. Alexander Serugo awaswa nagamba sebo Mr. President ntwala mukisa guno okutegeeza nti Lord block ate ye Alexander Alexander Selugo waswa nagamba sebo Mr. President twagala omukisa guno okutegeeza nti Lord Block bajijeyo era kati bajetadde wano nga ku Protea Hotel mbu okomawo. Julius Sala nagamba safe journey sir. Jane Francis nagamba my president no matter what. Musa Mutha nagamba haha kati basatira abamu naye bampa tezikyabatuuka ne bambala empale tezikyabatuuka okay. Alex Mulila nagamba we pick you from airport Mr. President. That's fine. Ate Nanyonjo Shamsha nagamba may Allah protect you okay. Kenneth Rutaya nagamba ku tukulinze sebo tetuva ku airport. Dr. Robert O. Odu nagamba looking way back fathers used ate okay. Dr. Robert O. Odunga nagamba looking way back fathers used to have 4, 5, 6 kids. Nowadays kids have 4, 5, 6 fathers. Very sad. Climate change is real okay. Otianga Moses naga we are so blessed to have you in our generation because all your political moves has cause all your political moves has good impacts in the lives of all Ugandans. May God continue to use you in a struggle for
ate ye muganda waffe Bob Dole Kafuzi nagamba thank you so much for the update, Your Excellency, elected President of Uganda. Ate ye muganda waffe Jali ya Bossa nagamba thanks for the good work, Mr. President. Ibrahim Wanasolo nagamba thank you, President, for updating us, and we wish you safe travel. Hasango Isa nagamba thanks. Kankwasa Edi naga 5th October Ugandans, let's welcome the President. Okay, obubaka ndozambuulira era buli omu awa obubaka bwe okusinziira ku kikyalaba nakikyawulira era nga buli omu yagaliza omukulembeze okutambula obulungi n'okutuuka obulungi ate asobole okula nga alamula eggwanga lye Uganda. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako mwe bali kutwagala. Kirawo nti abasajja batiddemu bafunyemu akatengo. Ekisaawe Entebe bataddeyo buli mwanvu na mumpi, bataddeyo ku lw'amagye, bataddeyo buli mbega okusobola okulaba nga balemesa banagana okuwaaniza Kyagulanyi Ssentamu, naye ndanga abeerimba gwerinda ojja kulaba ku lunaku lw'anaakomawo. Mukama Katonda abankuumire, tujja kuba tuddamu tugamba ebigambo. Mweraba.